Good morning, happy Sabbath. Amakya malungi eri mwenna ate era sabbiiti ennungi. Wiiki yabatambulira etya? Wiiki yatambula bulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Nange wiiki yantambulira bulungi. Leero kambazeeyo mu byafaayo muli beeteefuteefu. Leka tuddeyo mu mwaka ogw'olukumi-mu-lunaana-ekinaana-mu-omunaana. Guno gwe mwaka ogw'amaanyi eri ffe ng'eggwanga lya Katonda. Leka tutandike n'okuwandiika wano nti 1888. Temwerabira mwaka guno, tugenda kukomawo ku mwaka guno mu kaseera akaddirira. Ani yali pulezidenti wa United States of America mu kiseera kino? Tekirina buzibu bwe muba nga temumumanyi, kubanga ngenda kumubabuulira mu kiseera ekiddirira. Pulezidenti ono yali ayitibwa Grover Cleveland. Ono ye yali pulezidenti eyasooka owa democracy oluvannyuma lw'entalo ez'abatuuze. Ate ono yali pulezidenti wa bisanja bibiri. Ate ani yali paapa mu kiseera kino? Ono yali Paapa Leo ow'e-13. Okay. Naye ate ekirala ekyabeerawo mu mwaka guno mu United States of America mu bufunze okizeemu bulungi. Waliwo seneta omu mu ggwanga lya Hampshire, ate ng'ono yali seneta Blair. Ate ng'ono yali amanyikiddwa nnyo mu America mu kiseera nga kino kubanga yali alina ejjinjanga erya General mu lutalo luno olw'abatuuze bonna. Oluvannyuma lw'olutalo luno olw'abatuuze okuggwa, yaddayo nate mu siteeti ye eya New Hampshire. Yafuuka omu ku bakulembeze abakulu mu siteeti eno eya New Hampshire. Era bw'atyo bwe yakola mu kakiiko akafukozi k'amateeka aka United States of America. Nabwe kityo yagenda nga akulaakulana mu madaala ag'enjawulo. Ono ye yatandika etteeka erya Sande mu mwaka guno ogw'olukumi-mu-lunaana-kinaana-mu-munaana. Bino nsaba mubitwale nga nsonga nkulu nnyo. Kakano kambabuze ekibuzo ekirala. Kaakati ate ki ekyali kigenda mu maaso eri ffe mu mwaka guno ogw'olukumi-mu-lunaana-kinaana-mu-munaana? Kambajjukize amannya gano abiri nate bwe munaamala mugenda kunziramu. Wagona era ne Jones. Enkakasa bulungi nnyo nti amannya gano mugategeera bulungi. Abasajja bano baayogeranga ku ki? Abasajja bano baayogeranga ku mazima ag'okukkirizibwa ekisa olw'okukkiriza. Nekitegeeza nti gavumenti ya United States of America yali mu nteekateeka ez'okuteekawo etteeka lya Sande. Ate ng'eggwanga lya Katonda mu kiseera kino twali twaweereddwa obubaka obutugamba nti tuteekeddwa okuba nga tuli beeteefuteefu, bwe tutyo tusobole okumeggana n'ebiseera ebyali bigenda okuddirira. N'olwekyo obubaka buno obw'okuwangulibwa ekisa olw'okukkiriza bwe bubaka obututeekateeka ne tuba nga tweteeseteese. Kaakano Paapa eyali akulembedde enteekateeka eno eya Sande ye yali ayitibwa ani? Ono yali Leo ow'e-13. Yali awagira bulungi etteeka lya Sande ng'ayita mu ssiga ekkozi ly'amateeka. Yawandiika ebbaluwa ey'ekisumba eyatuumibwa erinnya nti Leo Novarum ng'agamba nti abakozi bonna balina obuyinza okutondawo ebibiina eby'enjawulo, ate nga ebibiina bino byonna birina obuyinza okusaba gavumenti okuteekawo etteeka erya Sande. Simanyi oba nga ebintu bino byonna mubikwata mu ngeri y'emu. Kaakano wano tukitegeera bulungi nti Katonda yali ali mu kuteekerateekera eggwanga lye okukomawo kwa Yesu Kristo. Leka mbeeko kye njogera nate ku Paapa ono Leo mu kiseera ekitono. Leka tutandike ne Paapa Leo asooka. Kaakati mulowooza ki kye yakola? Ye Paapa mu mwaka ogw'ebina, lino lyali bbanga lya mabegako nnyo. Naye ye Paapa eyasooka okulangirira ng'agamba nti obupaapa bwe buyina obufuzi obw'enkizo. Ono yali Leo eyasooka. Ono Paapa yagamba nti omukulembeze w'ekkanisa ey'e Roma si y'omu nga ku bakulembeze ab'ekkanisa abalala bonna.
naye bonna abakira kubanga oyo ali ku ddaala nga erya Katonda. N'olwekyo bw'atyo bwe yalaga nti obupaapa bulina obukulembeze obw'enkizo. Ebintu ebyo mubitwale nga nsonga nkulu. Katulabe ebya paapa owokubiri eyayitibwanga Leo. Ono ye Leo ow'ekkumi. Ono ye paapa eyatta Martin Luther. Nekitegeeza nti Leo eyasooka yakola biri bye mbabuliddeko mu mwaka ogw'ebina n'alaga bulungi nti paapa si mukulembeze ng'abakulembeze abalala bonna, naye nti ono abeera ali ku ddaala lye limu n'eya Kristo. Ate Leo ow'ekkumi mu mwaka ogwa 1521 ye yajja Martin Luther mu Ekereziya Katuliki era n'amusalira n'omusango. Ekitegeeza ono paapa yateeka mu katu Abakristaayo abaali ab'amaanyi. Yalaga bulungi nti tebakyalina buyinza wadde obw'okuddamu okubeera ku nsi kuno. N'alagira nti abantu bano basaanidde basaanyizibwewo. Kaakano tulaba nga ono Leo ow'e13 eyatandikawo n'obumu obw'ebibiina era n'olunaku olw'okuwummula nga ye Sunday mu mwaka gw'olunaana ye mumanyi ekigambo omusajja ono kye yatandika ennyo nakyo mu mwaka guno ekimanyikiddwa ennyo ne mu kiseera kino ekyaffe kye kigambo ekimanyikiddwa nti ekirungi ekyawamu. Ekigambo kino muyinza okuba nga mwakiwulirako. Ekirungi ekyawamu kirina enkwatagana n'etteeka lino erya Sunday erigattira awamu ensi yonna. Yali asaanidde okuyambibwako ebibiina bino eby'okukoleranga awamu. Kakati mulowooza ki ekyakolebwa Kono Grover Cleveland eyali akulembera mu mwaka guno? Yali awanguliddwako akalulu, naye oluvannyuma lw'emyaka 4 yakomawo nate n'awangula akalulu. Guno gwe gwali omulundi ogusoose ebintu nga bino okubeerawo mu Amerika, pulezidenti okuwangula akalulu mu bisanja bibiri nga tebyegoberera. Kiyinzika okuba nga waliwo pulezidenti eyali awanguliddwako akalulu nate oluvannyuma lw'emyaka 4 naye n'akomawo. Bwe kityo bwe kiri. Ne kitegeeza nti pulezidenti ono Grover Cleveland yali pulezidenti owa22 ne pulezidenti owa24 owa Amerika. Bw'ogatta emiwendo gino ofuna mmeka? Ofuna 46. Tuli ffenna yali pulezidenti ku kisanja kino ekya22 ne muyitamu ebisanja 2 ate n'akomawo era nga ye pulezidenti. Kaakano katugende mu kiseera kino ekyaffe. Ani pulezidenti mu kiseera kino ekyaffe? Oyo ye Donald Trump. Ono naye yali pulezidenti mu kisanja ekya45 mu kisanja kye ekyasooka n'awangulibwa akalulu nate n'akomawo ku kisanja ekya47. Kaakano bw'ogatta emiwendo gino ofuna mmeka? 45 bw'ogattako 47 ofuna 92. Ate 92 bw'okubisaamu emirundi 2 ate 92 bw'ogabanyamu emirundi 2 oddamu okufuna 46. Ono Trump yali pulezidenti mu kisanja kye ekyasooka n'akubibwa akalulu n'akomawo omulundi ogwokubiri nate n'awangula akalulu. 45 bw'ogattako 47 ofuna 92 naye bw'ogabanyamu emirundi 2 kubanga bino byabawo ku bapulezidenti ba mirundi 2 mu byafaayo bya Amerika ate era oddamu n'ofuna 46. 4 bw'ogattako 5 ofuna mmeka? Ofuna 9. 4 bw'ogattako 7 ofuna mmeka? Ofuna 11. Ekitegeeza ofuna omuwendo nti 9 11. Omuwendo guno gwaliwo mu United States of America. Omuwendo guno mugumanyi nnyo. Gwe muwendo ogw'ebintu ebyanguwa ennyo. Kaakano 911 si ye ddeeti emanyikiddwa ennyo mu byafaayo bya Amerika. Mu mwezi ogw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 11 mu 2001 waliwo ekyafaayo mu byafaayo bya Amerika. Guno gwafuuka omuwendo gw'osobola okukubako naddala singa oba olina ekizibu ekyamangu.
ate ne Trump agamba nti yakoowoolwa okuyamba Amerika okugijja mu buzibu obw'amaanyi kubanga yalangirira nti Amerika eri mu buzibu obw'amaanyi ennyo. Yagamba nti mu myaka ena egyakayita Biden yayonoona nnyo ensi, kakano nti Trump ali mu kutonda ensi empya. N'olwekyo Trump agamba nti ye mudduukirize w'ensi eyakoowoolwa okuddamu okugifuula ey'amaanyi, nga omuwendo ogumukulembedde guli 9-1. Tukomewo mu mwaka guno ogw'olukumi-1888. Leka tukwate eri 46 tugatte ku 92. Muwendo ki gwe tugenda okufuna wano? Tujja kufuna 138. Bw'oddira 1888 n'ogattako 138 ojja kufuna 2026. Siri mu kugamba nti ate bino ngenda kubiddiŋŋana, sigenda kugamba nti Kristo agenda kukomawo mu mwaka ogujja, kubanga siyina nnaku za mwezi ze mmanyi Mukama waffe Yesu Kristo mwagenda okuddira, era nammwe temubimanyi. Yesu Kristo yagamba nti tewali amanyi ekiseera. Biri mu Matayo essula eya 24, ekitegeeza tewali amanyi ennaku z'omwezi ez'okudda kwe, nange sibimanyi, ate tewali abimanyi okuggyako Katonda yekka. Ate siri mu kugamba nti mu mwaka ogw'2026 nti y'enkomerero y'ensi, naye kino kirowoozo kye njagala okugabana nammwe. Kiyinzika okuba nti omwaka ogujja gujja kuba mwaka gwa byafaayo, kiyinzika nagwo okuba nga gujja kuba mwaka gwa kujjukira nnyo nga omwaka gwa 1888. Bwe ntyo bwe nsuubira mu mwaka guno tujja kuba nga tulaba entandikwa y'enkomerero. Kye mba ntegeeza bwe njogera bwe ntyo, mba ntegeeza nti tuyinza okulaba nga amadaala ag'enjawulo gatuukibwako ag'okuteekawo etteeka erya Sande. Ebyo ebyaliwo mu mwaka ogw'1888 byatandika okulabika mu mwaka gw'2025. Ani aliwo mu kiseera kino nga Paapa? Ye Paapa Leo ow'e14. Bwe nnaaba nga mpandiise 14 nga sikozesa miwendo gy'Ekiromani mubitegeere bulungi kubanga nange siri mulungi. Kakati kiki Paapa ono ky'agezaako okukola? Agezaako okutuukiriza ebyo Paapa Leo asooka ne Paapa Leo ow'e10 ne Paapa Leo ow'e13 kye baatandikawo, okukomyawo obugulumivu bw'obupaapa n'okulwanyisa obukristaayo n'okulwanyisa obuprotestant era n'okubuyigganya, era n'okuteekawo etteeka erikaka abantu bonna okuwummula ku lunaku olwa Sande lwokka. Tebimala gabeerawo mu ngeri ey'akabenje nti bapaapa bano beesalirewo erinnya nga bo bwe beeyagalidde. Mu kiseera kyonna Paapa bw'abanga agenda ku bukulembeze yeesalirawo erinnya, ate bw'asalawo okutwala erinnya lya Paapa eyamusooka, aba alina enteekateeka ng'okutambula ng'oyo eyasooka, era n'okutuukiriza ebyo oyo Paapa eyamusooka by'ataatuukiriza. Ekitegeeza nti Paapa Leo ow'e14 agenda okutuukiriza ebya Paapa Leo eyasooka ne Paapa Leo ow'e10 era ne Paapa Leo ow'e13 kye baatandikawo. Ate nga tuyina ne pulezidenti mu Amerika nga yeeyisanga Pulezidenti Grover Cleveland, ng'ono yali pulezidenti ow'ol1888. Ono yalondebwa mu kisanja ekyasooka n'akubibwa akalulu okumala emyaka 4. Oluvannyuma lw'emyaka egyo n'addamu ne yeesimbawo n'awanguliramu ekisanja ekyokubiri. Trump ayinza okuba nga naye agezaako okugatta ekkanisa ne gavumenti, ekituufu ekyo naye akikkaatiriza. Yayogera mu lwatu n'ayogera nti kino kye kiseera okumenyawo ekisenge kyonna ekyawula ekkanisa ne gavumenti, nti era baagala n'olunaku olw'okuwummula. Mukitegeere bulungi nti tebagamba nti lwe lunaku olw'okusinza, ekyo si kye bataddeko nnyo essira, naye bagamba nti lwe lunaku olw'okuwummula. Buli muntu ayagala okubeera n'olunaku olw'okuwummula okusinziira nga ye bw'ayagala. Ekitegeeza nti ne Paapa ne Leo ow'e14 nabo bali mu nteekateeka ey'okuteekawo olunaku olugattira awamu ensi yonna naye nga lwakuwummulirangako. Kakati
kakati Trump ayinza okubanga kati akozesa emisolo mu mawanga ag'enjawulo bwe kityo nti alyoke abeere nga yakulira ebikwatagana n'ebyenfuna mu nsi zonna bwe kiri kakati agoberera nteekateeka y'ani y'enteekateeka ey'ekibiina eky'abakozi mu kiseera ekyakayita ebibiina by'abakozi byawagiranga nnyo obukulembeze bw'abademokirasi naye ate mu kiseera kino ekyaffe ebibiina biwagirwa nnyo Donald Trump kubanga Trump ali mu kugamba ebibiina nti mugenda kufuna emirimu emirungi ate emirimu mingi ebintu ebyo ani atabyagala nti ate mugenda kufuna n'emisaala emirungi agamba nti aterawo emisolo eri amawanga ag'enjawulo ate singa kampuni ez'amaanyi zinaaba nga zizze okukolera mu Amerika mu ngeri ey'okwewala emisolo egy'amaanyi bajja kukendeeza ku mugoteko gw'abakozi ab'omu bibiina. Trump agamba nti singa kampuni ezo zinaaba tezireese ebikolwa byazo wano mu Amerika nti mwe baba bakolera ajja kubongerako omusolo ogw'amaanyi nga ebyamaguzi byabwe ebijja mu Amerika kinaaba tekikyasobokera eri kampani zino era n'okukolera wabweru wa Amerika nga mu India era ne mu China bwe batyo nti bafune amagoba amangi. Agamba nti kampuni zonna ez'amaanyi zireete ebikolwa byazo wano mu Amerika. Kino kyayagala okukozesa emisolo kubanga agamba nti Amerika ayagala agifuula atya nti ayagala agifuule eggwanga ery'amaanyi. Ebintu ebisinga bye tubadde nga tugula bibadde tebyakolebwa wano mu Amerika. N'amakooti gano ge twambala agasinga tebagakolera mu Amerika era n'ebyokulya bye tulya ebisinga tebiva wano mu Amerika. Nate olw'enteekateeka eno eya Trump okuteerawo emisolo amawanga ag'enjawulo kino kiwagirwa ebibiina eby'abakozi ate nga ebibiina bino byonna byagala olunaku lumu olw'okuwumulirangako nate nga si be bano bokka wano mu Amerika naye okutwaliza awamu ensi yonna. Mu nsi zonna abantu baagala olunaku olw'okuwumulirangako lubeere nga olunaku lumu lwokka. Nali mpuliriza omu ku basumba ba Lutheran ate ono nga mu Amerika yali agamba nti Amerika tesobola kufuuka eggwanga ery'amaanyi okuggyako nga eteekeseza mu nkola amateeka gaayo ng'etteeka erikubiriza abantu bonna okuwumulanga ku lunaku olwa Sande. Bw'atyo bwe yayogera. Nate nali mpuliriza ku musumba omu ow'omu Methodist ate mukimanyi bulungi nti abamethodist bagamba nti be bamu ku abo abeegatta awamu n'ekibiina ekigamba nti bo tebakkiriza mu Katonda. Bagamba nti bakyalina obukulembeze bwa Bayibuli. Omusumba ono yagamba nti bwe tuba nga twagala okujjanjaba Amerika tulina kujjanjaba nga tuva munda nti ate engeri yokka ey'okujjanjaba mu Amerika nga tuva munda kwe kuba nti ffenna tuyinza okwegattira awamu ffenna ne tukkaatiriza nti Yesu Kristo yazaalibwa ku lunaku olwa Sande nti nabwe kityo singa ffenna tuwumula ku lunaku olwa Sande Yesu Kristo ajja kuddamu okuzaalibwa obujja mu mitima gyaffe. Ekyo kiwulikika nga kirungi eri bo nti n'olwekyo Yesu Kristo okuddamu okuzaalibwa mu mitima gy'aba Amerika kwe kuba nti bonna bakubirizibwa okuba nga basinza ku lunaku olwa Sande. Naye ate waliwo enteekateeka ey'amaanyi eri amabega wa kino. Obudde buno sinaba kutuuka ku Paapa kubanga tukimanyi bulungi ye Paapa enteekateeka z'alina ku ebyo by'ayagala okukola. Kaakano njogera ku Baprotestanti nga bo bakubiriza etteeka lya Sande engeri gye lisaanidde okuteekebwa mu nkola. Si kyekyo kyokka kubanga era n'abo abagamba nti basaasira obutonde bw'ensi basaba olunaku olw'okuwumula nti ebitwetoolodde bifune obuweerero. Bagamba nti enkyukakyuka mu bitwetoolodde biri mu kuva mu kubeera ebibi nga byeyongera okubeera ebibi ennyo ate era bali mu kwogera mazima kubanga bwe weetegereza mu bitundu ebitwetoolodde mu nsi olaba ebizibu n'okusomoozebwa eby'enjawulo nga bino bitutegeeza nti ebitwetoolodde biri mu buzibu obw'amaanyi. Singa tuteekawo olunaku olw'okuwumula olunaku lumu mu wiiki ne bwe batayogera lunaku naye tukimanyi nti olunaku lwe baagala lwe lunaku olwa Sande nti olunaku lumu mu wiiki singa tunaaba nga tukobeza mu nnambiro ebikolwa byonna n'olwekyo ebitwetoolodde byeyongera okuba nga bissa bulungi. Leka bino tubitwale nga nsonga nkulu nti singa etteeka lya Sande linaaba liteekeddwa mu nkola lijja kujjira mu bika bya mirundi ena. Ekika ekisooka lwe lunaku olw'okuwumula ate ekyo kyo nga n'okutandika kyatandika.
mu mawanga ag'enjawulo abantu tebakyakkirizibwa kukola ku Sande. Abantu bangi tebakyakola ku Sande, nate era n'abo abaagala okukola bwe batyo tebannaba kugaanibwa kukola nga bwe baagala. Abakola ku Sande bakkirizibwa, naye ate n'abatakola ku Sande nabo bakkirizibwa. Ekitegeeza nti kino ekika ekisooka tekirinaako gwe kirinako obuzibu bwonna, kubanga olunaku olwa Sande kaakano luyitibwa olunaku olw'okuwummula. Tulina n'amagezi ge tuweebwa mu mwoyo ow'obunnabbi agagamba nti tusaanidde okweyongera nnyo okubuulira enjiri ku lunaku ng'olwo, nga tutegeeza abantu abalala ekigambo kya Katonda, naddala singa baba nga baakakyuka. Ago ge magezi agaawandiikibwa ge tuyina, naye ekika ekyokubiri y'engeri ebintu bino gye bigenda okukyuka. Bireme kubeera bubeezi lunaku lwa kuwummula, bibeere n'olunaku olw'okusinza nga si lwa kyeyagalire. Ate wano waliwo enjawulo. Ku Bikuulirwa essula 13 atugamba nti ekizibu eky'okusinza kye kiteekawo enjawukana, si lunaku lwa kuwummula lwokka, kubanga ensolo n'akabonero kaayo bagenda kugezaako okufoosinga buli muntu okusinza nga si kuwummula buwummuzi. Ekitundu ky'okuwummula okwa Sande kyo kyatandika, naye etteeka ligenda kufuuka etteeka ery'okusinza nga kiyita mu Bukristaayo bwa Amerika obwagwa, bwe tujja okuba nze naawe nga twolekedde obuzibu obw'amaanyi. Obuzibu obwokubiri bwe buliwa? Bwe buzibu nga Sande efuuse olunaku olw'okuwummula nga si lwa kyeyagalire. Naye ate ne mu kiseera ng'ekyo bagenda kulangirira nti n'abaagala okusigala nga basinza ku Ssabbiiti bakyalina eddembe lyabwe, nti ffe abasigadde tugenda kusigala nga tusinza ku lunaku lwa Sande, naye abaagala okusinza ku Ssabbiiti basigale nga basinza. Ekitegeeza nti n'okutuusa mu kiseera ng'ekyo wajja kuba nga wakyaliwo eddembe eritali ly'amaanyi, oba nti okugumiikiriza kw'abo abakozi b'ebikolobero okutonotono. N'olwekyo ekika ekyokusatu kye kiseera nga eddembe ku ggwanga lya Katonda linaaba ligiddwawo ddala. Ebibonyoobonyo bigenda okweyongera mu nsi muno nga bingi nnyo ddala. Ekika ekyokubiri era n'ekyokusatu bigenda kututeeka mu bulabe obw'amaanyi. Mu kutandika kw'ekika ekyokubiri kye mbabuuliddeko, tujja kuba tukyalina eddembe ery'okusinza ku lunaku lwa Ssabbiiti, olw'okuba nti omuwendo gw'abantu ogusinga basinza ku Sande bagenda kuddira ekibiina eky'abantu abatono ennyo ddala. Bano abasinza ku lunaku olw'amazima bagambe nti mwe muve mu kifo ekyo kye mulimu mujje eno ku luuyi oluliko abantu abangi. Etteeka lino lijja kuba liraga nti olunaku olw'okusinza olukkirizibwa luli lumu lwokka, nga lwe lunaku olwa Sande, nga wajja kuba wakyaliwo eddembe ettonotono. Nabagambye nti naye mu kika ekyokusatu etteeka ery'okusinza ku lunaku olwa Sande we ligenda okuba nga lifoosingibwa eri abantu bonna, buli muntu yenna nga kimukwatako. Kakati mu kiseera ng'ekyo we tugenda okusinkana ebizibu eby'amaanyi, tujja kuba tetukyasobola kujja wano nga ku lunaku luno olwa Ssabbiiti ntutu nti tubeere n'okusinza. Ebyo bijja kuba nga tebikyakkirizibwa, ate kijja kuba kigezo ky'amaanyi eri ffe, kubanga mumanyi ekinaddirira. Abasinga mu ffe mu Baadiventi ab'olunaku olw'omusanvu bajja kugulangawo amakanisa gaabwe ku lunaku olwa Sande, bwe batyo nti balyoke basseemu ekitiibwa etteeka lino erya gavumenti. Ffenna tukuŋŋaana ne tusinza ku lunaku olwa Ssabbiiti era n'olunaku olwa Sande, naye nga gavumenti si ye yalagidde. Ebyo byonna tubikola, naye ekiseera kigenda okujja ng'okusinza okw'oku Ssabbiiti kujja kuba tekukyakkirizibwa, nga ffenna tukkirizibwa okukuŋŋaana n'okusinza ku lunaku lwe lumu, nga lunaku lwa Sande ate nga gavumenti bw'etyo bwe yalagidde. Mu kiseera ekyo abanaakola bwe batyo ne bawaanyisa olunaku olwa Ssabbiiti ne balufuula olunaku olusooka, bajja kuba nga batta etteeka eryokuna, kubanga ekikolwa eky'okusinza kikolwa kya mu mutima mwokka. Tewali muntu yenna alina obuyinza, ne bw'oba nga gavumenti oba ekitongole kyonna, teri muntu yenna alina buyinza kututeerawo ekiseera eky'okusinzizaamu oba engeri ey'okusinza yonna n'engeri
gye tusaanidde okusinzaamu. Kino kye kikolwa ekiri wakati w'omuntu ne Katonda bokka. Abanaagezaako okusinza ku lunaku olwa Sande kubanga ly'etteeka eryateekeddwawo gavumenti, nti kubanga y'engeri yokka gye banaaba bakkiriziddwamu okusaba, kino kijja kubanga kintu kirala. Bajja kugamba nti tetubalemesezza nteekateeka zammwe, naye muzikyuse muzikole ku Ssabbiiti, muzikyuse muzijje ku lunaku lwammwe olwa Ssabbiiti, muzikole ku lunaku olwa Sande. Naye ate nga kuno kubeera nga kutyoboola ebirowoozo by'omutima gw'omuntu. Ye ebintu ebifaanaganako bwe bityo si bwe byali wanneeno mu COVID? Bwe kiri, ebitundu 80 ku 100 eby'abatuuze mu Amerika balagirwa okugemebwa nga sinti emitima gyabwe nga bwe gisazeewo, naye ebintu ebyo ne babikkiriza. Abantu ebitundu 20 ku 100 be baagamba nti nedda, ate nze ndi omu ku abo. Ekintu ekyo sinti nkyeragiramu naye nkisanyukira. Kakano tuli mu kukizuula nti twali mu mazima. Bali mu kutubuulira nti okugema kuno tekwalimu kalungi wadde akatono. Bagamba nti ebinaddirira mu kugema kuno naffe ebyo tetubimanyi. Ate ebyafaayo by'okugema kuno nga okwekyama bijja kuteekebwawo mu 2007. Abasinga mu ffe tujja kuba nga tetukyaliwo, ensi bw'enaaba nga teyatuuka ku kkomo lyayo. Kakati n'olwekyo ebitundu 20 ku 100 bokka be baasobola okugaana. Kakati bano bantu bangi oba bantu batono nnyo ddala? Bano bantu batono. Kakati be baasigala, ate abantu bano nabo bagenze bakendeera ddala, kubanga ensi yatutunuuliranga ng'abalalu ne batubuuza nti biki ebyo bye mulimu, nti mwe mugenda okutussa, nti mwe abantu ababi abaleetedde ensi obuzibu. Naye olw'ekisa kya Katonda abasinga baalaga nti tebasobola kukyusa ebyo ebiri mu mitima gyabwe. Ate mu kiseera nga kino buli luuyi lukakasa abo bokka abaagenda ku luuyi olw'okusalawo obutabagema be baasalawo bulungi, nti era beebo bokka abateegatta mu bulimba. Tewaliwo wadde omulundi ogumu mu byafaayo by'ensi oluuyi oluliko abantu abangi. Bulijjo oluuyi olubeerako abantu abatono be babeera mu mazima. Kakati wano ekika ekyokuna kye kiseera etteeka ly'okufa mwe ligenda okugabibwa. Si bwe byogera wano mu kubikulirwa essula y'e13 agamba nti neeweebwa wano ki ekiweebwa, eno y'ensolo ey'okubiri. Ekitegeeza yeyina obuyinza nga buno, ate buno bwe bukulembeze bwa gavumenti obusaanidde okuwa amaanyi gaabwo ekifaananyi kino eky'ensolo, ne kitegeeza okuleka obukristaayo obwagwa ne bakozesa amaanyi ga politics, ate nga kuno kuba kugatta ekkanisa era ne gavumenti. Nabwe kityo amaanyi ga politics gasaanidde okukozesa amaanyi g'ekkanisa eyagwa, ate obumu obwo bwe bunaaba nga bumaze okuteekebwa mu nkola, kati ng'ekkanisa yeerondoola gavumenti, eyo y'enkomekereza, eyo y'enkomerero y'okutonda kw'ekifaananyi ky'ensolo. Ag'amaanyi bwe geegattira awamu, Bayibuli etugamba nti kijja kuba nga kirina amaanyi ag'okwogera. Ate eggwanga lyogera litya? Eggwanga lyogera okuyita mu kuteekawo amateeka. Naye ate omuntu bw'aba nga ayogedde, oba okyalina obuyinza okugamba nti ye oba nedda, n'ogamba nti nze nzikanya naawe oba nedda. Naye bwe neeyongerayo n'okusoma ku bikulirwa essula y'e13 ku lunyiriro olw'e15 wagamba nti omuntu yenna atali mu kuwuliriza ekifaananyi kino eky'ensolo, omuntu oyo attibwe. Mu kiseera ekyo wajja kuba tewakyaliwo ddembe nate. Twakirabye nti wano mu kusooka eddembe lijja kubeerawo, nga basinza ku lunaku olwa Sande basinza, naye ate nga n'abasinza ku lunaku olwa Ssabbiiti nabo basinza, buli omu ng'akyalina eddembe ly'okusinza. Naye ate oluvannyuma eddembe lino lijja kugibwawo. Ate atakkirize enteekateeka eno ey'ekifaananyi ky'ensolo, Bayibuli etugamba nti omuntu oyo ajja kuttibwa. Bwe kityo bwe kyawandiikibwa mu Bayibuli. Katonda yatugamba mu myaka 2000 ezigyakayita nti ebintu ebyo byonna bijja kubeerawo. Twalabye omutendera ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu nate era n'ogwokuna. Ate twalabye bulungi ebyo ebyabeerawo mu mwaka ogw'1888 mu United States of America, nga bwe kyali okusinziira ku bapaapa, nga bwe kyali okusinziira ku bantu ba Katonda, era biddiŋŋana mu kiseera kino mwe tuli. Kakano ki kye tusaanidde okubeera nga tuyigiriza ate nga tukikubiriza nnyo? Bubaka ki? Bwe bubaka obw'okuwangulibwa ekisa olw'okukkiriza. Buno bwe bubaka buka obututeekateeka okubeera mu ggulu. Bino tujja kweyongerayo nnyo okubitegeera mu by'okuyiga ebiri mu maaso. Tujja kuba nga tuyiga ebyafaayo n'obunabbi. Ate nga bino tubirabira mu kitangaala eky'okweteekerateekera enkomerero.
then the main meal. N'olwekyo tukiraba bulungi nti ebyo ebyali bibaddewo okwo So we see biri mu what kukomawo nate ne mu kiseera is kino. already happening now. This week, Mu wiiki eno oba mu wiiki nga bbiri eziyise, Pulezidenti Trump yayogera n'agamba nti agenda okwongera okuweerezanga amagye mu tawuni ez'enjawulo wano mu Amerika. Ebyo simanyi oba nga mubijjukira. Kakano ali mu kusindika amagye mu batuuze. Mu Washington we wamu we yasinga okugamba nti we wali ebibi ebingi. N'agamba nti abantu basula ku makubo, nti abantu bakola obukuubagano obw'enjawulo. Bw'atyo n'addira amagye n'agasindika mu kitundu ekyo. Bwe batyo ne bateeka amagye gonna mu kutendekebwa. Yagamba abapoliisi nti mwe mudde ku mabbali, mwe temukola mulimu gyammwe bulungi. N'agamba nti mwe muveeyo, kati ngenda kukozesa bajaasi. Era mmeeya w'ekitundu ekyo mu kusooka yasooka n'agamba nti ebintu ebyo sibikkiriza, kyoleme kuleeta abajaasi mu Washington, kubanga ekizibu ekyo tugenda kukyemalira ffe nga ffe. Trump n'amugamba nti walwawo nnyo, wali olina ekiseera kiwanvu mwe wandikoledde ebyo, naye tewakola bintu ebyo. N'amugamba kati ebintu ebyo ngenda kubyekolerako. Mu wiiki bbiri zokka ezaddirira, ekitundu kyonna yali amaze okukitereeza ng'akozesa amagye. Agamba nti mu kiseera ekyo mwe yaleetera eddembe. Ate mmeeya atwala ekitundu kino yagamba pulezidenti nti wakola ekintu ekirungi ate nga wa democracy, naye beebaza pulezidenti Trump ng'amugamba nti wakola bulungi nnyo, nti abantu kati basobola okutambula ekiro, basobola okusanyuka nga bwe baagala, nti wakomyawo amateeka n'enteekateeka, nti kaakano buli omu alina eddembe, tewakyali muntu yenna akola ebitali birungi wanene mu Washington. what is that doing? Kakati ebyo bikola ki? Kwe kuteekateeka abatuuze nti naddala ennyo mu bitundu bya Amerika nti bagenda okukozesa amagye era n'amaanyi amalala ag'enjawulo, bwe kityo nti amateeka ga pulezidenti gateekebwe mu nkola. Pulezidenti Trump ye yayogera n'agamba nti ebyo byonna bye twakola wano mu Washington tugenda kubikola mu Los Angeles era ne mu San Diego era ne mu Chicago era ne mu New York era ne mu matawuni amalala gonna agatayagala kugoberera enteekateeka nga bweri. Mu nnaku bbiri ezaakayita, gavana wa California ate ng'ono muntu wa democracy agamba nti ayagala okwesimbawo mu kifo kya pulezidenti mu 2028, naye yasooka n'agamba nti nange ekintu ekyo sikiwagira ate sikkanja bulungi na pulezidenti ku ky'okuleeta amagye mu batuuze, naye kaakano ebintu ebyo bigenda mu maaso. Mu Los Angeles era ne mu San Diego era ne mu bitundu ebirala eby'enjawulo bali mu kukulemberwa enfuga y'amateeka ag'ekisirikale. Kaakano tusobola okukiraba nti ebyo Mukama bye yayogera mu myaka emingi egyakayita nti tusaanidde tuveewa, tuve mu matawuni, nti kino kyali kiteeso kirungi okubanga okutuusa mu kiseera kino engeri yokka gye bagamba nti basobola okukomyawo enteekateeka mu matawuni kwe kusindikayo amagye, ate amagye we gaba nga ge galondoola ekitundu kyonna kyonna, ekyo kiyitibwa kitya? Gano gaba maanyi agaleeteddwawo naye nga galeeteddwawo amaanyi g'abasirikale. And if you don't behave, nate singa obeera towulirizza, abasirikale baba balina obuyinza obw'okukola ekyo kyonna ekyetaagibwa, bwe kityo nti etteeka lino eryagabiddwa lisobole okuteekebwa mu nkola. by the way they were sent with real weapons. Nate abasirikale bano basindikibwa nga balina emmundu nga mulimu n'amasasi agaddala. N'olwekyo atagoberera enteekateeka eno agoberera ekyo ekinaddirira. Prepare for whatever consequence might come your way. Ye si kirungi nti ffe tubeere nga tetukyali mu bitundu eby'ebibuga. Olunaku lumu nali mu Los Angeles neebaza Mukama kubanga sikyaliyo, naye kifo kirungi okubeeramu okusinziira ku birabikako n'amaaso. Era nali mbaddeko ne mu kibuga kya New York era gye natandikira n'omulimu gwange ogw'okubuulira enjiri. Neebaza Mukama kubanga sikyaliyo. Era nabeerako ne mu kibuga kya Chicago, kye kibuga omuli obutali butuukirivu, naye eyo gye neeyongera n'omulimu guno ogw'okubuulira enjiri. Nali mu kibuga mu makkati, neebaza Mukama kubanga mu kiseera kino ndi mu kyalo, ate nalabawo enjawulo. Ebibuga byeyongedde okubeera ekifo w'otasobola kubeera nga oli mu bulamu buno obwa bulijjo.
tugenda kweyongerayo okukiraba nti ebizibu eby'enjawulo omutali butuukirivu bijja kweyongerayo nnyo okusinga bwe kiri leero. Tebijja kuba birungi wadde akatono. Bayinza okugamba nti bajja kuba bazze okuteekawo enteekateeka era bagambe nti ebintu byonna babitereezezza, naye ate mu kiseera ekitono ddala ekizibu kijja kuba nga kyeyongedde okusinziira nga bwe kiri leero. Simanyi oba mujjukira bulungi mu kiseera abantu bwe baali nga beekalakaasa. Ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku banoonyi b'obubuddamu kiyitibwa ICE, n'olwekyo mu bufunze nga ekitongole kino kye kyali kibakwata nate ne kibagoba ne kibazaayo mu bitundu gye baava. Abatuuze b'omu Los Angeles basooka okulaga nti ekintu ekyo tebakisanyukidde, n'olwekyo ne bagenda ne beekalakaasa. Kakati ekyaddirira kyali ki? President Trump yasooka n'ayita abasirikale mujje eno mu Los Angeles. Njagala tutereeza abatuuze bano. Mu lunaku lumu lwokka abo bonna abaali beekalakaasa n'abatereeza, ebintu byonna n'abitereeza mu lunaku lumu lwokka, kubanga amaanyi g'abasirikale masufu nnyo. Ate era n'abo bonna abaakolanga ebikolwa eby'okwekalakaasa ng'abaakasukanga amayinja, nga muno mwalimu n'emmotoka za poliisi, kyabeeranga kyetaagisa okuba nga bambadde masiki nga balowooza nti tebajja kutegeerebwa, naye abantu abo nabo baasobola okuzuulibwa. Olwali waliwo engeri ya digito eyakajja nti newankubadde nga oyambadde masiki nga ebika feesi yo yonna, basobola okutegeera omuntu abadde mu masiki eyo. Abantu bangi baakasukiranga amayinja nga balowooza nti twekwese tebajja kututegeera ffe baani kubanga twambadde zi masiki. Abantu abo bonna omulembe gwa digito gwasobola okubazuula ne bakwatibwa era kati basibe. N'olwekyo tolowooza nti gwe ku maanyi go olina ky'ojja okusobola okukola bw'otyo nti olyoke okweke okulondoola okuliwo mu kiseera kino. Tebiina kye bijja kukuyamba, amaanyi go tegalina kye gajja kugasa. Ate si n'ekyo kyokka, kubanga n'enkolagana eri wakati w'abantu n'abalala, abantu abaali bagambagana nti tugende tubeeko ekitundu mwe tukola obulabe, enkola ya digito kati esobolera ddala okumanya enjogera eri wakati waabwe, n'ebyo byonna bye boogera n'ebyo bye bawandiika ku masimu gaabwe. Bwe batyo ne bazuula buli muntu era n'ekigendererwa ky'alina, naawe waali n'ekyo ky'ayagala okukola. Bw'agenda okutuukayo n'asanga nga ekitongole ekikuuma ddembe nga baamusooseeyo. Nabwe kityo n'essimu yonna ekika kyonna ky'olina, oba Samsung oba iPhone oba ekika ekirala kyonna, tokyabeera n'amawulire agagogwe nga ggwe. Bw'obanga oyogera n'abantu abalala bonna, obanga obawandiikira obubaka, oba n'okozesa WhatsApp ne Instagram ne X n'emikutu emirala gyonna, tewakyaliwo mawulire ag'ekyama g'osobola okuweereza. N'olwekyo leka twegendereze mu ngeri yonna gye tukozesa emikutu gyonna gye tukozesa, kubanga olunaku lumu bajja kuddira ebyo byonna bye twayogera babituteeke mu maaso, batubuulire nti bino bintu byonna si yagwe yabyogera. Ebyo mu byegendereze nnyo, kubanga ebintu byonna bye tuteeka ku mitimbagano baddira obubaka obwo ne babutereka, era na buli omu yenna aboogera amanyikiddwa. Mu kiseera mu maaso wano, singa obulabe bunaabanga bweyongedde, abamu ne batandika okuwakana okukkiriza kwabwe, ne bagamba nti ffe tetwali ba Seventh Day Adventist era n'ebya Sabbiiti twali tetubikkirizaamu, bajja kukulaga nti jangu wano tukulage. Ebigambo bino si ye gwe yabyogeranga? Bino bye tulina wano si gwe yabiyigirizanga? Bino ebikolwa bye tulaba wano si ye gwe eyabikolanga? Byonna nga bwe byatambula? Bakugambe nti amawulire gonna twagasigaza, tumanyi we wabikolera, buli kimu kye wakolanga tukirina wano. Kakano nti byatambulanga bitya? Okyali mu Seventh Day Advent ow'olunaku olw'omusanvu oba wabivaamu? Leka twegendereze engeri yonna gye twayisa mu kiseera kino. Tusaanidde tubeere n'enneeyisa eziringa eza Danyeri. Mujjukira engeri yonna gye baanoonya ensonga ku Danyeri ey'okumussa era n'okumuloopa, naye ate tebaamuzuulako wadde ensobi yonna emu. Baamuloopa nti kubanga abadde mukkiriza nnyo owa Katonda. N'olwekyo tubeere beegendereza mu bye twogera n'engeri gye tugabanamu amawulire n'emikwano gyaffe ku mikutu emitimbagano, ku ebyo byonna ebyatukolebwa oba ebyatukyusa. Naye byonna leka tubikole mu ngeri efaanana nga Yesu gye yakolangamu. Bibeere mu mpisa nga temujja kulabikamu ensonga embi yonna, naye tulabike nga twakola byonna mu ngeri ekwatagana obulungi n'eya Katonda. Nyinza okuba nga sissa kimu ne Papa Leo ow'e14 era nga sissa kimu ne Trump era nga sissa kimu n'abakulembeze ab'enjawulo abalala. Ekyo talina buzibu, naye leka byonna tubikole mu ngeri
esobola okuyamba abantu mu kifo ky'okubeera nga bwe bubazza emabega oba ekirabika ng'okubalumba mu ngeri embi singa banaaba babikozeseza ng'obujulizi bagambe nti bino ebintu mazima tebisobola okubeera obujulizi eri ye naye bagambe nti ono mukristaayo wa ddala. N'olwekyo leka tukomewo nate mu kiseera kino mwe tuli wano tusaanidde tubeere nga batabani ba Isaaka. Bayibuli egamba nti baali basobola okutegeera bulungi ekiseera mwe bali era baategeeranga bulungi ekyo kye basaanidde okukola nga bagoberera ekiseera mwe baali. N'olwekyo tusaanidde tumanye ekiseera mwe tuli mikwano gyange okusinziira ku ssaawa ey'obunabbi. Tusaanidde tumanye ebyo ebigenda mu maaso n'ekirala tusaanidde tumanye awo we tutuuse mu neeyisa yaffe ey'ekikristaayo. Ntambula ne Kristo mu ngendo zange eza buli lunaku, nsaba okusaba kwange okwa buli lunaku. Ye nnyinza okuba nga nezza obujja mu bikwatagana n'enneeyisa yange era n'ekibi. Ye Kristo ly'essuubi lyange lyokka ery'obulungi. Ye nnyinza okuba nga nkyafuna akadde era n'okugyawo okweraga mu bulamu bwange. Kino kye kiseera mwe tusaanidde okutegeerera nti obubaka buno obwabuulirwanga Wagona awamu era ne Jones bwabeeranga bubaka bwa mazima. Njogera mu kiseera mwe baali nabo nga bakyali mu mazima kubanga oluvannyuma baatuuka ne bava mu kukkiriza. Ye mumanyi ensonga lwaki baali bakkiriza nnyo. Ekyo kibi nnyo eri abantu abasinga. Mwannyinaffe Ellen G. White yayogera ne Jones era yayogera ne Wagona emirundi mingi nnyo. Yagezangako okubakomyawo eri okukkiriza n'abagamba lwaki muddirira. Oluvannyuma omusajja ono Wagona oluvannyuma lw'omwaka guno 1888 oluvannyuma lw'okuba nti obubaka bwe baali balina babweganira mu maaso ga poliisi ki ekyaddirirako ono Wagona? Ekitebe ekikulu kyamusindika okugenda mu Bungereza. Ate ki ekyabeerako ono Jones? Ono ye yasindikibwa okugenda mu California. Mu kiseera ekyo California yali tannaba kwegatta wamu ne United States of America nga waliyo ebibira bingi nnyo. Ate ki ekyabeerako ono Ellen G. White? Lwamusindika mu Australia era ng'eno wala nnyo okusinziira ku United States of America. Bano nga bwe bali abasatu bonna abaayawukanyizibwa ne babagamba nti tetubaagalawo wano kubanga oluvannyuma lw'1888 abantu bano beeyongerayo n'okubulira enjiri eno. Obubaka obw'okuwangulibwa ekisa olw'okukkiriza beeyongerayo okubulira oluvannyuma lw'1891 era n'92 ne balaga bulungi nti Yesu Kristo bwe butuukirivu bwaffe bwokka era nti obulokozi buli mu ye mwokka. Ate okudda obujja okw'amazima kwali kwatandise dda okulabika mu bantu ba Katonda mu kiseera nga kino. Mwali musomyeko ku kitabo kino ekiyitibwa Wounded in the House of His Friends. Ekitegeeza nti yabonyezebwa mu nju ya mikwano gye. Mbakubiriza nnyo okunoonya ku kitabo kino. Kyongera okunnyonnyola ebyo ebyabeera e Minneapolis era n'ebyaddirira oluvannyuma. Kino kitabo kirungi nnyo. Ate newankubadde nga abakulembeze b'eddiini mu kiseera ekyo b'amaddiini mu kiseera ekyo tebasobola okusanyuka olw'amawulire gano agali gakwata ku by'okuwanguzisibwa olw'okukkiriza, naye ate olukiiko olukulu bwe lwakitegeera nti kiri bwe kityo ne basindika Wagona okugenda mu Bungereza, ye Jones ne bamusindika okugenda mu California, ate ye Ellen G. White ne bamusindika okugenda mu Australia. Ne bamugamba nti tetwagala ye abeere ng'atutawaanya, naye newankubadde nga yali mu Australia yeeyongerayo n'okuwandiika. Kiki ekyatuuka ku Wagona ono eyali mu Bungereza? Yasobola okusinkana omuwala omuto, yali alina emyaka 20 mu kiseera ekyo, ate nga mulungi nnyo, ne batandika okubeera n'enkolagana newankubadde nga yali yafumbirwa mu Amerika. Oluvannyuma yasobola okwawukana ne mukyala we ow'endagaano n'awasa omukazi owookubiri. Era ng'ebintu bino byatuukawo mu mwaka gw'1906. Naye ng'ebintu bino tebinnaba kugenda mu maaso, Ellen G. White yasooka namuwandiikira ebbaluwa namugamba nti weegendereze olw'ekkubo by'oli mu kukwata. Namugamba nti komaawo w'otuuse kubanga bw'oneeyongerayo ebintu tebijja kuba birungi. Namugamba nti nalabisiddwa n'endaba Setaani ng'akusindiikiriza okukwata ekkubo eryo, naye tebijja kubeera birungi eri ggwe. Naye yagaana okuwuliriza okubuliranga kuno. Gano tegaali magezi ga Ellen G. White, naye gaali amawulire agava eri Katonda. Mu mwaka ogwa 1906 yawasa omukazi omulala.
Ellen G. White n'awandiikira ab'omu Amerika n'abategeeza ng'agamba nti temuddangamu n'omulundi n'ogumu okuyita ono Wagona nti ajje ayigirize mu kifo ekyo, kubanga yasuula obuvunaanyizibwa obw'okubeera omuyigiriza omulungi. Ku myaka 61 yafa obulwadde bw'omutima, naye yali yakomawo wano mu Amerika. Yafuna ekiseera eky'okuddamu okutabagana ne Katonda, ebyo ffe tetubimanyi, naye kye mmanyi nti obulwadde obw'omutima bukukwata mu ngeri etamanyikiddwa, ate obulwadde buno bwamulumbagana ng'akyali ne mukyala we ono owookubiri, n'afiira ku myaka 61. Yali muto nnyo okusinga nze bwe nnenkana kaakano, era yafiira mu Battle Creek. Ono Eti Jones ye ate ye, oluvannyuma olw'ekibi kiri, kyeyongerayo nnyo mu bulamu bwe. Yo enjiri gye baatambuzanga yali ya mazima, naye tusaanidde tumanye nti obubaka buyinza okuba obw'omu magezi mwokka, naye nga tebukolanga mulimu gwa mu mutima. Okumanya ebintu mu bigambo kyokka tekisobola kutulokola, newankubadde nga bye tubeera tutegedde biba bya mazima. Newankubadde nga tukuŋŋaana ku sabbiiti ey'amazima, ebyo tebisobola kutulokola. Okubanga Eti Jones yali yagobeddwa olukiiko lw'abakulembeze abakulu, ekintu ekyo tekyamusanyusa. Kyatuuka ku ddaala Ellen G. White gye yabikkulirwa n'alaba nga Eti Jones ono nga yawa akatebe malayika wa Setaani n'atuula mu mutima gwe. Ate kisoboka newankubadde nga sigenda kukikkaatiriza nti kisoboka okuba nti kino kyamuzikiriza. Obusungu buno obwa Eti Jones obwali buvudde olw'okuba nti abakulembeze mu lukiiko olukulu baali tebakkiriza mu bye yali ayogera ne bamugoba. Oluvannyuma ono Eti Jones n'atambula mu kkubo eryono omubulizi w'enjiri eyali ayitibwa Dr. Kerouac. Oluvannyuma ono Eti Jones naye yafa, naye ye teyafa bulwadde bwa mutima, naye yali akuliridde. Waliwo omusawo yali amufaako ennyo, ate ye yawa obujulizi ng'agamba nti oluvannyuma lw'obulamu bwe yagenda mulabamu enkyukakyuka ez'enjawulo. Yagamba nti obusungu buli bwe yabeeranga nabwo bwagendanga bukendeera, n'akendeeza okusunguwaliranga abakulembeze Abadiventisti olw'ebyo bye baali baamukola, kubanga yali akitwala nti baamukola bubi, naye tewali muntu atayagala kussibwamu kitiibwa. Ate nange sibyagala mu nnaku ze ez'oluvannyuma nti obusungu buno bwe yalinga abeera nabwo bwagenda bukakkana. Ono omusawo yawa obujulizi n'agamba nti twateranga okwogera naye emirundi egiwerako. Bw'atyo Eti Jones n'anziramu ng'agamba nti kyayimiridde mu mazima ag'Abadiventi ab'olunaku olw'omusanvu, nti ate era nzikiriza nti obubaka buno bwe twabuulira mu mwaka ogw'ol1888 nti obubaka obwo bwali bwa mazima. Leka tukkirize nti bwe kityo bwe kyali, naye era tetumanyi bulungi. N'olwekyo ekibi eky'okwewulira ekisinzira mu mutima kisobola okuzikiriza n'abantu ab'amaanyi, naye nga baali bantu abakozesebwa Katonda. Leka tulabe nate we tuyinza okukomekereza. Simanyi oba nga bino birina kye byabagasizza, naye okubanga ebyafaayo bigenda bikomaawo, bino ebintu byagendanga binneewuunyisa. Tuyinza okukizuula nti Bayibuli kye yayogera gaali mazima, nti ebyafaayo bigenda bikomaawo. Ekambeeko nate ebyafaayo ebirala byembalaga wano. Obudde buno twolekera okukomekereza. Abraham Lincoln yali pulezidenti ow'e16 owa Amerika mu 1861. He was the first Republican president. Ye pulezidenti eyasooka owa Republican bukyanga ekitongole ekyo kiteekebwawo mu nkola eyetegeerekeka obulungi. Ekibiina kino kyali kirina ebiruubirirwa bisatu. Ekiruubirirwa ekisooka kyali kyagala okugirawo ddala obuddu kiteekewo eddembe. Ekyokuli baali baagala gavumenti za Amerika zeeyongere okubeera nga za Republic. Ekyokusatu baali baagala okuwa obuyinza gavumenti okusobola okwesalirangawo ku ngeri eya waggulu ennyo ddala. Bwe batyo baatandika okuwa abatuuze ettaka, ne bawa abatuuze ettaka ne babagamba nti muzimbe nate mukulaakulane. Ebiruubirirwa bino byonna ebisatu byali biruubirirwa birungi, zaali za muggundo. Naye pulezidenti eyali akavaako eyali ayitibwa James Buchanan
mu kifo ky'okugirawo ddala obuddu kubanga bwali bubi nnyo yagezaako okuddaabulula n'ayogera nabo abali mu gavumenti ez'omu maserengeta ng'agamba nti obuddu si bulungi nti kaakano tetulina ngeri ki gye tusobola okukola ne tubuggyawo kubanga ab'omu maserengeta bakozesanga nnyo obuddu buno bo ne bagamba nti nedda ffe tugenda kusigaza obuddu bwaffe era n'abaddu baffe n'olwekyo teyayagalwa nnyo n'ab'omu gavumenti zino ez'omu maserengeta n'olwekyo n'asalawo okwogera n'ab'omu gavumenti ez'omu mambuka kubanga bo baali baagala okuggyawo obuddu bwe yamala n'abagamba nti kyandibadde kirungi ne buggibwawo naye tekiyinza kubeera kyangu kubanga ab'omu maserengeta ekintu ekyo tebakyagala nabwe kityo teyayagalwa nnyo n'ab'omu mambuka ate era n'ab'omu maserengeta nabo tebaamwagala kubanga ye yayagala kuddaabulula nate ekyewuunyisa yali yazaalibwa mu gavumenti ya Pennsylvania ate yali pulezidenti ate ayagalwa nnyo batuuze ne pulezidenti Biden naye yazaalibwa era mu gavumenti ya Pennsylvania ate naye yali pulezidenti ate ayagalwa nnyo abatuuze wadde akatono bwe kati bintu bino byewuunyisa mu kiseera Abraham Lincoln we yali nga ye pulezidenti olutalo lw'abatuuze we lwatandikira kakati mulowooza ki ekyali ku ffe ng'eggwanga lya Katonda mu 1883 ekkanisa we yatandikibwawo mu ngeri etegeerekeka ekitegeeza olukiiko luno lwateekebwawo mu kiseera kye kimu bwe waali nga waliwo olutalo lw'abatuuze wano mu Amerika ekitegeeza kyakolebwa bwe kityo nti omulimu gusobole okwanguwa waliwo olutalo lw'abatuuze olugenda okuddirira olutalo luno lujja kuba terusinziira ku bbala lya mubiri naye lujja kuba lukwatagana na ku bya bugagga omwoyo w'obunabbi atugamba nti China, India, Russia ne mu bibuga bya America ate mu America yayogera bibuga ki yagamba nti mu bibuga eby'omu America abantu bajja kufa olw'enjala. Is that money? Is that finances? Ebyo bisinziira ku byanfuna era n'embeera zino eza bulijjo nga tolina ssente osobola okugula ebyokulya nedda tekisoboka. N'olwekyo olutalo lw'abatuuze olusaanidde okubeerawo wano mu Amerika luyina kuba nga lusinziira nnyo mu bibuga. Mukama akuyambe nnyo oleme kuba ng'okyaliyo kubanga osobola okwetegereza ennyo mu bantu. Yawandiika n'agamba nti abagagga kubanga balina essente nnyingi beeteekako okulondoola ebyenfuna byonna ngezzaako okuddamu ebigambo bino nga bwe byawandiikibwa agamba nti bagula ebyamaguzi ku bbeeyi eya wansi naye ate ne babitunda ku bbeeyi eya waggulu ddala. Ayongerako n'agamba nti kino kijja kuleetera enjala mu batuuze naddala ennyo ku baavulunkupe ate ekinaavaamu lwe lutalo lw'abatuuze. Nabwe kityo bw'ebanga ekkanisa yatandika mu lutalo olw'abatuuze nabwe kityo tusaanidde tukomeekereze mu lutalo luno olw'abatuuze. Ate olutalo luno bwe lunaaba nga lutandise ffe ng'eggwanga lya Katonda tujja kuba tetukyasobola kusinkana mu kifo ekimu nga bwe kiri olwaleero okugeza ng'okukuŋŋaanira mu kifo ekyawamu oba mu kifo ekyekusifu. Olutalo luno lujja kutondawo engeri ejja okusobozesa etteeka lya Sande okuteekebwawo bunnambiro kubanga lujja kuteekawo obuzibu obw'amaanyi nabwe kityo kirangirirwe nti ekyokuddamu ly'etteeka erya Sande ate bijja kubeerawo mu kaseera katono ddala mu kiseera ng'abantu bayala oba nga baavu nnyo baba tebakyafuddeyo ku by'eddembe. Buli omu aba ayagala kyakulya bw'obanga oli muyala nnyo oba tokyafuddeyo ku by'eddembe lyo ogamba nti twala eddembe lyange naye nfune ekyokulya. Kakano bw'onookiraba ng'abaana bo bafa enjala gwe ng'omuzadde ki ky'onaakola? Ojja kukola buli ekisoboka naye bafune ekyokulya. Abasinga ne bwe kinaaba nga kibeetaagisa kubba oba obutagondera mateeka ga Katonda ekintu ekyo bakikola naye basobole okufuna kye bawa abaana baabwe. Abazadde bagamba nti nze ne bwe sirya
naye abaana bange basaanidde bafune ekyokulya ku buli ekyetaagisa kyonna. N'olwekyo ebyo bye mulaba ebitasobola kukolebwa leero mu kiseera nga ebintu birabika nga bya ddembe, bajja kubikola mu kiseera nga ebintu si byangu. Ate ebyo Setaani abimanyi bulungi. Ate ajja kugezaako okusindiikiriza enteekateeka ze, enteekateeka y'okuteekawo okusinza ku lunaku olwa Sande. Ekirowoozo ekyo kijja kuva mu batuuze bo nga bo nga tebivudde mu gavumenti, naye abatuuze bo nga bo bajja kusaba gavumenti nga bagamba nti singa wateekebwawo etteeka ly'okusinzanga ku Sande, ate kyawandiikibwa nti gavumenti ejja kukkiriza ekyo ekisabiddwa abatuuze, nabwe kityo bateekewo etteeka ng'eryo. Kaakano tulaba nga obuzibu bw'ebyenfuna bweyongera mu ngeri ey'amaanyi. Ate ani yateekawo obuzibu buno obw'ebyenfuna mu kiseera kino? Oye Trump yagamba nti Amerika tugenda kugifuula eggwanga ery'amaanyi ku buli kintu kyonna ekinaaba kyetaagisa. Nti newankubadde nga abakulembeze abalala mu nsi endala zonna basanga okusomoozebwa okw'amaanyi, ebyo ffe tebitukwatako, ebyo byabwe nga bo. N'olwekyo President Trump era ng'ono wa Republican ate ye Biden yali wa Democracy, tusobola n'okubizuula wano mu Daniel essula ey'ekumi. Endowooza za kabaka ow'omu mambuka era n'ow'omu maserengeta. Enneeyisa za Biden oyinza okuzigeraageranya nga kabaka ono ow'omu maserengeta. Nate enneeyisa za Trump zifaananira ddala enneeyisa za kabaka ow'omu mambuka. Ate bino bigeraageranyizibwa n'ebyo ebyali mu nneeyisa ey'okukyusa obufuzi wano mu France. Wano amanya gano we gatandikira nti ab'oku luuyi olwa ddyo era n'ab'oku luuyi olwa kkono. Mu kiseera eky'okukyusa obukulembeze wano mu France, abo bonna abaatuulanga mu paliyamenti ey'oku luuyi olwa ddyo baali bawagira obukulembeze bwa kabaka, naye ate nga baali bawagira n'ekkanisa ne bayitibwa ab'oku luuyi olwa ddyo. Naye ate abaatuulanga ku luuyi olwa kkono baali balwanyisa ekkanisa nate ne balwanyisa n'obwakabaka. Nabwe kityo aba Democracy be batwala oluuyi luno olwa kkono, naye ate aba Republican ne batwala luno oluuyi olwa ddyo. Naye ate bw'osoma ekitabo kino ekya The Great Controversy, batugamba bulungi nti ba Jesuits be balondoolanga enjuuyi ezo zonna. Kakano ani yalondoolanga ab'oku luuyi olwa ddyo? Abo ba Jesuits. Ani yalondoolanga ab'oluuyi olwa kkono? Era aba Jesuits. Ate nabwe kityo bwe kiri mu kiseera kino ekyaffe. Ate mu kitabo ekyo beeyongerayo ne bagamba nti abaaganyulwanga olw'okuddirira mu ggwanga eryo baabeeranga ba Jesuits era n'ekkanisa ey'Ekereziya, kubanga be baalondoolanga ekkanisa ne balondoola amasomero era na buli kitongole kyonna eky'omu France. Ate ebyo bye biri mu kugenda maaso n'okutuukira wano mu America. Ensonga lwaki kaakano kizibu nnyo okuweebwa amagezi agava mu bantu ab'ensi. Abaana abasomera mu masomero ng'ago basomesebwa emisingi gy'aba Jesuits mu ngeri etategerekeka bulungi. Y'ensonga lwaki mukiraba nti ekizibu ky'enkuza y'abaana kifuuse ekizibu eky'amaanyi waneeno mu America. Kaakano balondoola n'ebitongole by'obulamu. Kaakano bw'ogenda okufuna obujjanjabi, ensonga enkulu ya kufuna ssente, tebakyafaayo nnyo ku bikwatagana ne ku by'obulamu. Onaasobola okufuna ebyokusasula, si bwe kiri wano basooka kubuuza oba ng'onaasobola ebyensasula, oba ne bakubuuza nti olina anaakusobozesa okusasula. Nate bw'oyogera nti tojja kusobola, bakugamba ogiro dda ku mabbali, tujja kulaba engeri gye tunaakuyisaamu. Naye ate bw'obanga olina ebinaakusobozesa okusasula bakufaako nnyo, kubanga era bwe batyo bwe bakola ne bakuwandiikira eddagala. Naye ate bw'otuuka ku famasi era bakubuuza nti olina ebinaakusobozesa okusasula. Eggwanga lyonna erina obujjanjabi naye nga bulondoolwa abo abakola mu by'obulamu terijja kubeera n'abatuuze abalamu. Eggwanga lyonna nga likulemberwa abo abakola mu bikwatagana n'ebyamawulire terijja kubeerawo nga liyina amazima agannamaddala. Eggwanga lyonna nga likulemberwa bapaapa era ne ba Jesuits era n'abalala abakulembeze ng'abo terijja kubeera na mirembe wadde akatono. Lijja kuddiriranga emabega ate oluvannyuma lijja kukomeekereza nga lizikiridde. Ate mikwano gyange wano we tutuuse kaakano kisoboka okuba nga kati tusigazza ekiseera kitono nnyo ddala.
kintu ekyo kisoboka okuba nga mu myezi mitono nnyo ddala wano mu maaso tuyinza okutandika okulaba entandikwa ey'enkomerero. Mu kiseera kino nga twogera, abatuuze abasukka mu miliyoni 6 waneeno mu Amerika mwokka bafuna ekyokulya kubanga gavumenti yabawadde kaadi ezibasobozesa okufuna ebyokulya. Miliyoni 6 ez'abatuuze, ekitegeeza ye mutuuze omu mu batuuze abalala 5. Ate tukiraba nti kintu kya bulijjo mu kiseera kino nga twogera. Pulezidenti Trump yatandika okuyimiriza obuyambi bwonna obwagabibwanga mu bitundu ebyenjawulo. Kino kyaleeta obuzibu ku batuuze abasoba mu kawumbi wano ku nsi wonna. Kakati mulowooza embeera eri etya mu malwaliro naddala gano ag'omu byalo. Mu kiseera kino waliwo amalwaliro ga mirundi 4 nga gaba Advent naye nga gali mu California. Gamala dda okulangira nga gagamba nti ffe tujja kubanga tetukyasobola kukola kubanga gavumenti yakomya obuyambi bwe yagabanga wano mu Adra. Waliwo amalwaliro amalala wano mu siteeti ya Kentucky era nazo zalangira nga zigamba nti zigenda kuyimiriza kubanga obuyambi bwa gavumenti bwagibwawo ddala. Naye ate nsuubira nga bino mu ngeri emu buyinza okubanga mukisa gw'amaanyi eri ffe nga kijja kutusobozesa okutandika amalwaliro agakozesa eddagala lino ery'ekinnansi. Nze bwentyo bwe nsuubira kiyinzika okubanga kigenda kutusobozesa okuteekesa mu nkola amagezi ago Mukama ge yatuwa okuva edda, kubanga amalwaliro ag'enjawulo gagenda maaso n'okukozesa obuyambi obuweereddwa gavumenti. Nabwe kityo amalwaliro ne gaba nga tegakyafaayo okujjanjaba kuno okuweebwa mu mwoyo w'obunabbi. Ensonga kwe kuba nti eyali agaba obuyambi yali gavumenti. Naye ate olw'okwekubiira ennyo ku buyambi buno bwagabibwanga kyaleetera abantu abasinga okuba nga tebakyafaayo kwesalirawo bo nga bo. Nabwe kityo singa gavumenti eba eyimiriza obuyambi buno bw'ebadde ng'egaba, mu bonna abaakozesanga obuyambi buno bafunamu okweraliikirira. Kaakano ebikolwa ebisinga biri mu kutundibwa. Mumanyi oyo ayagala okubigula? Eyo gavumenti. Bagamba bannannyini byo nti tewali buzibu bwe muba nga temusobola kubikozesa, ebyo tugenda kubyeddiza. Ate bwe kityo bwe kiri mu kugenda mu maaso. Okugeza leka tulabe ekyokulabirako nga ku malwaliro. Singa onaaba ogenze ku ddwaliro naye nga tosobola kugoberera nteekateeka yateekeddwawo, olwo kinaaba kitya? Tebajja kukwaniriza, bajja kugamba nti wano tetusanyuse kulaba, ntigenda kwewantu ewalala. Newankubadde ng'onaaba olina ebinakusobozesa okusasula, bajja kugamba nti tokkirizibwa kujja wano. Mujjukira mu biseera bya COVID baakugambanga nti bw'obanga tewagemebwa tokkirizibwa wadde okulinnya wano, era tokkirizibwa na kukwata wano, tokkirizibwa na kutuuka wano. Manyi ekkanisa ezisinga nga mwe mulina amakanisa ag'Abadventi ab'olunaku olw'omusanvu agagamba Abakristaayo nti temukkirizibwa wadde okujja okusinza nga tolina kiraga nti wagemebwa. Yes. Era ne mu restaurants ne mu bitongole bya gavumenti era ne mu mmotoka era ne mu by'obusirikale eyali tagemeddwa yali mulabe wa gavumenti, nabwe kityo yali takkirizibwa kutuuka mu lujjudde lw'abantu. Ate obuyambi bwonna bwe yali aweebwa bwali bwagiddwawo. Bwe kityo bwe kyali. Ate abasinga baagemebwa olw'okutya nti tebajja kusobola kweyongerawo okubeerawo nga balamu. Abasinga mu Badventi ab'olunaku olw'omusanvu olw'okutya okufuna ebyokulya era n'ebyokwambala bajja kukyusa olunaku olw'okusinzizangako. Bajja kugamba nti ekikulu nze nsinza era Mukama atunula mu mutima mwokka. Nabwe kityo Mukama atunula mu mutima y'ensonga lwaki ajja kulaba okusalawo okwo. Tukomye wano mikwano gyange, ate nga njagala okubakuutira tinga bwe tutuuse wano ku nkomerero nga mbagamba nti kati tusaanidde tukwate nga ekiseera ekisingako eky'okutabagananga ne Katonda okwa buli lunaku.
leka tuddeyo mu maka gaffe nga tuli basanyufu olw'obubaka buno obwabuulirwa Wagona era ne Jones. Naye buno tebwali bubaka bwabwe nga bo, naye bwali bubaka bwa Katonda. Leka tuddeyo mu maka gaffe tutandike okweteekateeka, kubanga tutuuse ku nkomerero y'ebyafaayo by'ensi ey'ekibi, ate Kristo atuuse ku luggi. Obubonero bwonna bukiraga bulungi. Mu myaka ena egyakayita Biden yaleeta enkyukakyuka ezitali za bulijjo, naye mu myaka ena gino gye tulimu Trump ajja kukola ebyewuunyisa nnyo okusingako awo. Mu myezi 10 egyakayita nga mukulembeze, ebisingako awo byakamala okukyuka. Tewali kye twalabyeko. Nze siina buzibu naye nze ng'omuntu, ate siina buzibu na Biden kubanga musabira nti asobole n'okuba nga alokolebwa, afune n'obwakabaka obw'omuggulu. Ate ne Bayibuli bwetyo bwe tusaba. Mu Timoseewo ekisooka essula ey'okubiri okuva ku lunyolo olusooka okutuuka ku lwokusatu watugamba bulungi nti tusaanidde tusabirenga abo abali mu bukulembeze. Oyinza okuŋŋamba nti abo babi ate bali mu kutuukiriza bigendererwa bya Setaani. Bwe kiri naye abantu abo basabirengako. Omanyi lwaki? Ye Pawulo yaddamu n'agamba nti waakiri tubeerewo mu mirembe, tuleme kufuna bibi, waakiri omulimu ogw'okubulira enjiri gwo gugende mu maaso. Ate kaakano tuli ku nkomerero y'emirembe, naye tetweteeseteese okusinziira nga ku mulembe gwe tutuuseemu. Tetuli beeteefuteefu mu ngeri erabikako, ate era ne mu byamwoyo tetuli beeteefuteefu. Tukyali mabega nnyo. Naye kaakano Katonda akukoowoola era nange ankoowoola nti tweyongere okumweyunira, nabwe kityo Mukama atusobozesa okufuna amaanyi ag'okuwangula ekibi, atuwe n'ebyo byonna bye twetaaga okuba nga tuli beeteefuteefu mu njuyi zonna, ate ebintu ebyo byonna ajja kubitukolera. Mukama ffenna atuwe omukisa. Muleke tusabe. Kitaffe ali mu ggulu, tukwebazza olw'olunaku nga luno n'olw'ebirungi byonna bye watuyigiriza. Tukusabye essuubi eriri mu Zabuli ey'ekyenda olunyiri olw'12 ewagamba nti otuyigirize tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe, tulyoke tufune omutima omugezigezi. Otuwe okubeera n'emitima egy'okubeeramu amagezi, ate amagezi ago gava mu kigambo kyo. Otuwe okubeera nga ebyawandiikibwa bibeera ekitabo ekiggya ekya buli lunaku. Otuzze obujja mu byamwoyo ate era otuwe amaanyi ag'enjawulo. Tusabye mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina.